Tandika. Mukutu gwa Megaton Media nkwebaza yona isuberanga otulaba muzere Megaton gemanya mukasera kano ajukira nti omukulu Sir Mathias Walukwagga principal one nope that is Bob Wine yavena mugamba nti akube oluyimba lw'enkyuka kyuka va ku zino ze bakubye naye yamuwe betu aberenga akuba oluyimba lugeno kubera nti ab'enkyuka kyuka batambulira ko remember abantu bangi bazze bakuba ennyimba ez'enjawulo mbisira ba Besigyawo twayino n'omwana yakuba Besigya yingia gunda na barabara uyu bambi yafa naye nga mu kaseera kano Mathias Walukwagga project yagitandise kudda era akayimba ali mu studio namulabyeko wali ne producer Yalid akayimba yatandise kubera nti akafuluma remember mukulu Walukwagga ono amaze banga nga akuba ennyimba nga tali mu struggle naye nga ye akuba ennyimba eziraga abantu nti embeera eri mu Uganda mbinyo tulina akayimba abantu baokowo botunulira ebigambo ebiri mu luyimba olwo okakasiza ddala nti omukulu ebiri mu Uganda abiraba bulungi nnyo ate tulina n'akayimba ke yayimba parliament yaffe biki ebirimu abantu abalimu bakola biki akayimba ko yakakubira ddala bulungi nnyo buli muntu n'agamba nti omukulu ali mu ggwanga Uganda amanyi engeri ensonga gye zitambulamu amanyi abantu engeri gye babonaabonamu amanyi enguzi engeri gye etambula amanyi abakaba parliament engeri gye beesuuliddeyo gwannaggamba mu kukola emirimu gyabwe just beefuula nti bali wamu n'abantu ate bo embeera gye balimu nnungi nga jeno n'agamba bannange tuli bubi era ensi eno mbi wadde eri bakyala be bazaalira bweru bo ate ne bajja ne batugamba nti embeera mbi mu ggwanga Uganda bw'otula ennyimba nga abantu bakoowu lyrically akayimba kalungi bw'otula ebiri mu video olabira ddala nti embeera gye tulimu mbi nnyo ate otula akayimba parliament yaffe n'olabira ddala nti ate omukulu ono bw'otulira nti abantu abakuba ennyimba ano mu Uganda eziraga okunyigirizibwa okuli mu ggwanga Uganda otayogera Mathias Walukwagga oddako Ronald Mayinja ne Ronald Mayinja ye kuba ebintu bizeemu n'akuba Africa teri ayamba naye ogenda okulaba ate akyuka adda wano right now ali mu NRM naye nga akayimba ko Mathias Walukwagga yakafulumiza twabadde tukyali awo ngenda kubeera nti nkakuwaawo twabadde tukyali awo ne lipazo n'aleeta akayimba oba munkubu bukipa munkube ajukira nti back in time abayimbi bali abali mu project za tubonga naawe basooka ne bababoola mu kalulu kali nga akalulu we kaggwa abantu ne batandika okubaboola olwo n'abayimbi abakigwamu bambi nga tebakirimu that is big guy anokutuuka kati musajja wattu akyalwana yali mu NRM awo n'agamba nti mu 7 tugenda muwa akalulu afuge paka last ebyavaamu kubeera nti bamukubira obukipa mu stage bambi career ye nebanga efa mu kaseera kano ali ku side ya people power our power ali muno naye era nga ebigambo tebitambula bulungi kadi tebagimuwa etukokola ekivulu tebamubeererawo lugogo yafuuka lugogo ekizigo oba kyali kinene oba yalina tegeka wa mitanda ku luzzi naye nga te abantu tebamuwagira olw'okugamba nti asaidinga nani NRM ebizibu bingi abantu be batuuseeko naye lipaza agamba nti no tatidde oba munkuba obukipa mu nkube yali epakwakyawo yayimba abantu bamutunuulira nga yagamba tegenda kubeera nti abimulobera kubeera nti awagira ekibiira kya NRM nina Walukwagga ngenda kuwa performance gye yali gye yakola wali ewali mu Ebusiro yali Kyengeraawo n'akola performance yali y'amaanyi nnyo era alina akayimba ke yakubira ne Sseggona kankutwale ewa Walukwagga owulire ebigambo byayugira muzere Megaton gemanya mukutu gwa Megaton Media. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
Zakaritusi, Omwana Tuba, Masina Zakaritusi, Omwana Soweza Walikari Kanakwane, Omwana Soweza Walikwa Mukare, Omwana Soweza Walikwa Mukare Kamujaye, Omwana Soweza Walikwa Mukare, Shua Shua. Asara mechiro ajari kwa furaka boko manasirika twamuta kukabya kwefu kubinga mbyalina abuka kona biro abana tuma abana sabari
n'afa siriimu abazze okusuza basula beeweeweeta kwali badde okutya obulisi bakubagumu wadde oli afudde azaaba tekirobera bafuna mbutaawo nkwera emmotoka eyasa abantu olukanikwa bakeera kugiyayaanira bantu temuyigira mu nsobi ekintu nkituddemu butebe nawula kyatuula ekirabano ow'ekikye talikyerabira ne walumbe teyerabira mukadde batumidde mwenna abalongola n'esimisirika emirembe gino ngalo emirembe gino ngalo nkiddamu nti emirembe gino ngalo ekiwola bakikwasa ngalo osisinkana eddiba ly'engoba n'esibye nga n'amaganda bakyamula ntegedde kubira mukama engalo bulizemuokwasiga ekiromo kiweze mutega abagambezo bwe bali wama n'ambagaza ogirwa mufumbe waliwo obusuubuzi bw'amaddu omanyi buli n'onyiga onnyindo owuziga ogireesa omusaayi n'olema okwawula okusirika n'okusirikirira wasanga n'ekimotoka ekikadde kyokka neeyazika katigami kwibiri kuliko ki okununula oba okunsuula wajja tolina yadde olupanga ozimbe siikalina ovuga kakyata wanunula nze oba wanunula yansanga egi mukiwulidde bulungi okusanga n'ebimotoka ebikadde kyokka teeyazika katigami kubibiri kuliko ki kutununula oba okutusuula yajja talina yadde olupanga azimbe siikalina avuga kakyata yenunula oba yanunula Cendeka kasete kabula mutamu wapiro hukana muliro wayawana Erongera kadi kamwani Tambu jimiso seke Ohonya nando ikele Usuze wabatu Echambira pepe Imepina toka obasiye Somula musula Kwebi kabyoyo ya Wabula mecha kobuta kuisa Wani mwana kanyomo nyomo Chakatu wanakolashi Emeri wajina Meri kizama sinepira Wani mwana kanyomo nyomo kamwe Emeri wajikona Meri kizama sinepira Wani mwana kanyomo nyomo Chakatu wanakolashi Emeri wajikona Meri kizama sinepira Obusuubuzi bw'amagulu eddinyo era babatikka mu mmeri bagenda okutundibwa tobuuza byali byamaanyi okuwalira ofiirawo tomanyi gy'olagala ky'olagako balinga mbusi mwana gwe batuula eno wansi ate ku mmeri waggulu eri naye watuula abakuuda abatwala abadde okutundibwa bali waggulu ababede ku myengera agafiira enkoko basikambula baza kulyona abala wansi balajana okufa baka okulaba abawuggana ng'ekibalekanyanyala koba olunaku lwegula lumututuuke mutugyeko akajanjanamu kyebava basa kimu abaddu nti kokufa twawedde naye abatumbyako okulya tugenda nabo emagambe batunyiziza batunyumye nnyo batutyobodde nnyo katutaase eggwanga eryaladdako bekufuna ennyondo ebisumaali emmeeri ne bagikompona era akaseera mpawekaaga neyingiza amazibapira abaali bagenda okutunda abaddu n'abagenda okutundibwa meeri bwe yazitoba n'empira ku bonna tekwali muwanguzi kale eddagala lyali lyangu kubawaayo kukokulya abawaggulu bebegeziwaza abawansi eno ne bayiya abayero begeziwaza abaleegi ne tuyingirawo ababeegi ne tuyingirawo ab'essaawa beegeziwaza abamboleera ne tuyingirawo ab'essaawa beegeziwaza abamboleera ne tuyingirawo ab'essaawa beegeziwaza abamboleera ne tuyingirawo abamawulire amonamukakanoo twampuliriza okalizaamu ki akanyomonyomo kawa omukozi ow'awaka kyangu nnyo okukuwa emimiri
ava okugulwa ddamugo sibe mu lupyomu alina yayongerwako omulambo tegubulwa tuno sijja kusimbanya ataawo kanfuneza ekyengera awangaala omwana wa Mutesa lukomanda bamwe bali nnyo mwebalire ddala bakama bange kanzieko n'enkofiira si kabonero kakubajooga naye bwebeera mu miziki ero ye dress code yange bwogamba nti kyako ekiweta wano ekyaseno kyako enkofiira wano nobye n'ebyala aye bwetubeera ndi mukoe bwebeera mu office politics ate n'embeera birala so saagala gundi kakkanako yange omujja ogundi wano ono yange omujja okubanga atemeseza okwogera kale muwagizi mulungi nnyo naye singa naye bamutwala bubinedda bw'oba omukwata muli muteeko kola booti kati wama kola booti kyali wange dawo otuule awo naye osirika owulirize bw'osanyuka osanyuke bange mwebale nnyo mujja kunsonyiwa okubeera nti n'ekiggulu kino twakitegedde kumpi wiiki n'obutawera ng'ate bulijjo tulangira ebbanga ddene naye nammwe mukimanyi embeera ebaddewo embeera ya kaadi etukandudde ne tubanga abava mu lutalo mwebaana mwe emalengako awo nga tulindirira kaadi egwawa tubadde ng'abava mu Afghanistan mwawulirako simanya eri mu bizinga by'e Gaza bananga ne tufa tugenda kuddawo buzi nze bade netuwamudadamu ne ŋŋamba neyenze naye Mukama mulungi mwebale nnyo mwebalire ddala bajja ku gurawundi ne muteekamu obwesige ne mugamba Matayasi Walukagga yawako adeliverance ekyo ne kitegeeza ti omukulembeze okuteeka mu kifo baba tebakuwadde ebitiibwa nakweyagalira ku bantu nakolaki naye buli ekibadde kigwawo nga mundaba ndi nammwe buli ekigwawo nga ndi nammwe najjano mukyengera kawuni kanso ng'omulimu oguliwo ogulinga omukulu gwakubba ttaka ng'abantu bababbira ettaka emisana ekiro ne ku ttaala naye neŋŋaana okolayivinga nabo oba okwekobaana nabo omuzimu kyayita conspiracy okwekobaana okulumya neŋŋaana okwekobaana nabo obalumya ekituufu baleeta sente nnyingi nekobaane nabo bw'osirike tetusenge gw'okole ki nenkwata benakwata nesiba bwenasiba abamu bampawabira nemakooti ngaatalawaaba bifu waliwo olupapula olumu olwabukedde lwawandiika nti Walukagga ng'olaganye n'ababbi b'ettaka eNamagoma oli n'agenda mu kooti n'ampereza intention to sue ekipapula ekigamba nti bw'otatuwa $1,500,000 tukwabire mu kooti mu kifo ky'okwabira bukedde yalipootinze nga Mbagoma ate bawaabira nti eyabagomye ku ki muno nsasule bukedde kyeyawandiise lwaki nabagomye ku ttaka twegamba mbadde mitawaana gyotakola ki naye nga nwanirira bannakyengera okulaba nga bafuna obwenkanya era ndowooza kati mwebakako ku tulo wendoza ogenda okalekera nga mwebaka ku tulo ate njagala mbakakase nti nno sijja bavaamu kubanga nsula manya ndi wa muno mbeera mu kyengera era mbeera yenna anaabazeewo nja kumekinga sure kubanga omubaka wa palamenti yabeera komanda yakumekinga sure nti mubuuza buli kimu kino lwaki ekikoze bwoti kino kikoze ngaani nziramu obeebaza abasebe ne bannyabo nze Matayasi Mulumba Walukagga dduka ekiba mu sabasaba amalako ekisanja ekyobwa meeya bwe nali nzija nange kandugeeko bwe nali nzija nagamba nti ngenda kusaavinga ekisanja kimu ekyo nakyogera I came to serve for only one term like a Mandela did it in South Africa. The truth is I've done it. I've not eaten my words. I've not consumed my words. I've remained the same. I've remained consistently consistent. I've been consistently consistent. So, Mbakaka Sadi, but Brown Nikolai ne mugamba yenze. Era ne National Unity Platform yamaze n'okumpa paadi eya National Unity Platform okukiikirira ku East Constituency mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Saagala kwogera bigambo bingi
Yakabanga mbebigambo bibiri byokka kubanga ngenda njagala kuyimba mala kuyimba abayimbi bakyaliwo bangi nnyo ate nkyuse engoye ate nkomewo. Ekituufu kiri nti mu paalamenti singa muba munsindiseeyo nga munsindiza mu paalamenti ebimu ku byengenda okusookerako mu kufuna ya paalamenti byengenda okusookerako mu kufuna ya paalamenti kwe kusikiriza ababaka ba paalamenti okulaba nga basonda ssente okukulaakulanya Naggalabi batikkirira kabaka waggulwa. Teri mubaka yali akikonyeeko kibagambe mu Luzungu kyengenda okusookerako mu paalamenti is to influence all members of the parliament. I'm going to influence all members of the parliament to contribute to the development of the Naggalabi. In fact, the Naggalabi is supposed to be a place which, for put it this way, Naggalabi is supposed to be a place. Naggalabi ambassador. Naggalabi is supposed to be a place. HCT is about tourists from European countries in Rajalambura. And that money which is going to be collected from the tourists will be taken in Uganda on top. Sijamanzala Uganda kuchi, kuchiko. Echo ngenda kite isako, echo kubi. Nja kuemera kurukuno na Nakauka. Orukuno na Nakauka. Release a budget. Nakauka Road has passed in many different budgets, but all in vain. Singa ngenda n'enteeka y'ekirowoozo kyange ne bagamba okukola nja kukozesa ssente zange ze nnaabaankula ngule ebigoma ntule mu luguudo olwo ne gavumenti bwesiba nga nkola luguudo olwagirema kubanga esobola okusula naye nja kukkiriza enkwate ensibe kubanga nkola ebyagirema kiringa bw'osanga omwana n'akulema okuweerera kati buli baaba n'amuweerera ate n'omuwalira mu kkooti ng'ate akuyamba ebyankulema ebyo ngenda bikola ki ngenda bibisabo n'ebirala bingi wabula singa mpulira omubaka wa paalamenti yenna akopa ekirowoozo kyange ekya Naggalabi babaddewo ebbanga lyonna nga tebakyogera. Lwaki kitwala mu paalamenti nti paalamenti eri mu Buganda ate Buganda kitegeeza Kabaka Ssaabasajja yakulembera Buganda. Baka ebisonga ebunyawokotido bakala geyajja bafuna ssente wano mu Buganda Ssaabasajja wakulembera naye obamutikkirinya tewafaananika njaga basonda essente ezo ne paalamenti sipiika mugambe tugende tukyalire Naggalabi tutuulaawo Naggalabi abeere developed atandika okwattrakitinga tourists tufunemu ssente ezitwala Buganda ku nsi. Kangombeera akayimba kabowa kaba bigambo boys sikyo ebigambo nga biri ku social media. Abambuuza bano manifesto bannange kamawulidde eggulo omukulembeze the president of the Republic of Uganda, the most loved, the most respected, the president who came to fight corruption, the president who came to promote love, the president who came to fight unemployment, the president who came to fight prostitution, the one and only Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eggulo yantumye n'aŋŋamba ng'omubaka ogw'omuyimbi Saabayimbi otemeeteme manifesto olage abantu Uganda empyaga bwegenda okufaanana era nga kakasa nalutandise dda oluyimba buli kyaloweereggwerako mujjako muluwulira nga buli omwana olina essimu ye kubanga bw'otuma okuyiiya n'okuyimba oba totumye oba weesukidde. Yawulidde waliwo omwami yajeteze kadongo kamu nemugambo kasimala nojjayo noteekayo kadongo kamu waliwo abaana ngabo badaashi abaana bakalyoke basudde yafadda ne kafeero sikyo ne feero lutaaya kyokka abaana bamayiringa ennyimba zaabwe bakyusiza obulamu bwabwe kubanga bafunamu ki ssente. Kati omukulembeze abantu bakusuubiramu bamuza ekibuuzo how many people's lives have you changed? Okyusiza obulamu bw'abantu bameka? Omukulembeze is to change people's lives.
si kwogera luzungu lungi nnyo obeera liability. Speaking in good English and without ununderstandable English, you are a total liability. Obeera kizibu. No. Obeera kizibu ng'osinza waliwo ekizibu ekisinga ne ku bbanja. Omanyi ebbanja nga bakubangiza teweebaka. Naye obutatuuza abantu, what people need is service delivery. Abantu beetaaga buki buweereza. Nze neera batuusaako obuweereza. Neera batuusaako buki? Ddala mutuufu omakapanga beringa ofuna miliyoni 3 n'okudda waggulu. Ng'oluusi lumu balusimira miliyoni 3. N'olemu okusima enzisi 10 mu musiro lisiti n'oziwaabantu omwezi gumu bw'olu. Enzisi olusima miliyoni 3 okwaka omwezi gumu gwokka n'osima enzisi 10 abantu bafuna ku mazzi amaki. Ebyo nga birema walukaga. Okumanya nga buli lwetaaga amazzi kyetaagisa luzungu lutategeerekeka. Kati nno kambabuulire batugerega bugerezi. Batugerega bugerezi. Nze olukaga gwe mulaba wano ndi musajja muyivu. Era maliriza diguli eyitibwa papa oba Bachelor of Public Administration and Management ku St. Lawrence University. Eyo diguli era etegeeza nti nno ogenda kukola ku mbeera z'abantu n'obatuusaako obuweereza. Kyensuubira nti bannabusiro ne bannayuganda si baziba misango wabula beetaaga buweereza. Eriyo wano omuntu nga tubamuyitangako ku poliisi ne mu kkooti weetaaga kutuusaako obuweereza oba akuwolereza atazanga musango wani mwewale nnyo sijja kwogera ku bigambo abamawulire bansimaasima nze sirespondinga ku bintu bitakwatagana. Sirespondinga kali wangolebo nonkemo otya sirespondinga ku bitakwatagana kuba kayimba kamu ate abayimbi abalala bakumbira. Abantu bagamba Lukenge Sharif siye Lukenge nga mutonyo ate mutono nnyo. Abantu basomere mu eggulire ova basomere mu eggulire ate muyimbemu n'akayimba n'essendege muve wano. Sooka basomere eggulire. Kale mugakulembedde ekiro kya leero kyengera obulumye abantu bajjudde nkuwaniriza ku kyagasafa radio Uganda ekiro kya leero mu mawulire ag'okutonga biro nze bonna buddu Lukenge Sharif ge tutandise nabo ekiro kya leero meeya wa Kyengera Town Council Sam Mathias olumba walukagadduka ekibawusa basaba olunaku olwaleero akubye Rose Gardens ekyengera n'ewuuma walukaga walutuukidde olunaku olwaleero nga yakaweebwa kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busiro East
ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2020 Mathias Mulumba wa Lukaga ng'ayita mu disitulikiti ng'asinziira mu disitulikiti ey'e Wakiso nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu bitundu ebyo n'amulangiriranga meeya owa Kyengera Town Council era agenza okuleka Town Council nga ye Mandela w'ekitundu kino. Kirajjukirwa nti ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2013 nnyini nsi eno Buganda Ssaabasajja Kabaka Ssebugulu Wanyama obukazi omuwanda Matumpagwa n'asiima Mathias Mulumba wa Lukaga ng'amugolomalako ekitiibwa ky'essa olw'ennyimba n'obuyiiya bwakozesa ng'ayimba ennyimba ze bwe tutyo butambudde ekiro kya leero wangala nnyo Matumpagwa era lumaama mamide omugala w'amaanyi Mathias Lukaga Gamba, iyo nagamba si ku radio. Simanyo, no. Chali kukola ku radio. Nange tuleko mu studio. Gamba, iyo nagamba si ku radio. Simanyo beyo mpuna. Gamba jijeyo. Singo. Webale. Basebo ne banyabo tuyine ekivuluge ennaku z'omwezi 3 buli mwezi guno wali mutabani w'Ozeeka Busu. Naye omuvujjirizi omukulu ye Mathias Mulumba wa Lukaga adduka ekibabu Sabasaba. Omubaka wa Busiro Easter. Akolaje Bale kayimba kafana pya. Siwa kiri Katono nnyo. Akayimba akapya. Zedali wa malala wakuba zisumagiza mulungi toyina kisa wasiwo musana tewali akusinga kumala olyageza kuba muwagiza Iyo bizibaliyo. Kale okule kiwoto. Zede obulungi bwonna butegeera gamba obulungi bwonna butegeera obulungi bwonna butegeera gamba zedaliwemalana waukuba zisumagiza obulungi tolina kisa wasiwo musana tewali akusinga kubala olyageza kuba muwagiza yebizibaniyo kale wakula ekikolo bulungi mukiro yebizibaniyo awamba mutima gwe mazima ogwolize minyolo zakuzalirawa nzeraba tolina nsobi obulungi bwonna butegeera obulungi bwonna butegeera figayo masanale iwa very very vaira yakukotako katandwane kale katubagalize ekirungi ayi Katonda kuuma omwana wa Nabijjano Zesendega. abadongo basooka malindeko nyaniriza abantu bano abange ensanyusa balaba mwebala okujja bulungi nnyo nze ekindeese wano leero ndikuba meeya abya meeya nedda ngamba abadde meeya kati agenda kuba emuppi tugenda mutwala eri ngamba mu paliyamenti walukagoote kugenda nasooke nkuwa amazina bwe mmaliriza amazina nkuwa akayimbako owulire kati nywera ndeeta ngamba emuppisewo mbalamu amagezi siga wanjigiriza amazina sokuulidde ngamba MP mbalamu ku magezi okay wanji bayimbire mpulire bantu bayimbire mpulire neyansa nnyo ompadde amasanyalaze gampulake taata bambi mpolampola ate mmwe awo sokuulindeko kanyimbe mu ngoberere kyemukuba si kyekyo ekitegeeye kantandike
Akalulu katuuse wetukaagala. Okitegedde akalulu katuuse wetukaagala. Bagenda okuganywa munaawulira banna. Katuuse wetukaagala bagenda okunywa amazzi bwe baali bayita olubetega luli kati bafuusa b'amaanyi nnyo. Katuuse wetukaagala omwali muyita abajege nnyo bagenda kubanywesa amazzi abange munaawulira. Musajja wa ddala walukaga muwanguzi wa ntalo alubeere lutaya luwangula kale mugoba ogenda okimanyi obuwanguzi buli sayidi ye walumba musajja wa ntalo era asobola oziwangula nange kamuwane bakubu. Obuwanguzi buli sayidi ye mulumba yazaalwa ne feva mafiya walukaga tuga ekyoba ogenda okimanyi obuwanguzi buli sayidi ye akalulu ka walukaga mwana yeeyisa bulungi akalulu ka walukaga byakola bya kimandera omwana yeeyisa nga mandera. Akalulu ka walukaga byakola bya kimandera omwana yeeyisanga mandera. Olaba yasimwa kabaka ekitiibwa kyasa nakimukwasa. Olaba wasima mpolampola nyimbe babiwulire nange njagala ate nnyumirwemu. Olaba yasimwa kabaka ekitiibwa kyasa nakimukwasa. Taata mwewogiza ekitiibwa kyassa nakikukwasa ne bobi n'akoona mu bunti oba n'amukwasa. Olaba wasimba kabaka ekitiibwa kyassa nakikukwasa ebosi n'akukwata ebitiibwa musobisiti nakikukwasa. Kalulu ka walukaga abange ye muwanguzi mwenna mugambe walukaga emikono mu bbanga. Nate buli lwofuma abadongo kinnumu naye ku butooti n'otwogerako ng'ofuma abadongo yiyi bannanga otulanga ki. Buli lwofuma abadongo kinnumu naye ku butuuti n'otwogerako kyannuma. Buli lwoluma abadongo kinnumu naye ku butuuti n'otwogerako munnange luka ekibago ojjako muzima. Webalire ddala bonna omusajja ono akayimba kamulemye obulembe kuyimbaku naye nakawulidde ku social media nengamba omusajja ono yaani bannange nekubira muzungu David yakawaniseeyo nampa essimu ye nze mbadde ntera okuyitako bulijjo wano ku pikipiki naye nga simanyi nti yogewaka musaswangule neyanziza neyanzenge kayimba kalungi kyangala nnyo embeera z'omusajja Manyinazo samo shimanisho Muyendo byanga nachayengaira Ngaweni sabipo kutalisa Yebananga befumbo na basho Mutasanga
sewa Mupangurure denga somo sacha Eya kuiza nge bintu vyomo maso Watambura nge vyapira mfanga Tukaido, omugula ayingi de Kaimbe fena. Tukaimbe fena. Wachakala nyembera somusajja. Wanyira zosano chimanyisho. Weno byanga najjayegairira. Awenyisa mutwe mutalisa. Ebanange bufumbo n'abashobo. Mutasanga ngeri ya kitiwa. Lukangulu entegeka somusajja. Eyakuyisa ng'ebintu by'omu maaso. Watambula ng'ebyabbira mupango. Watalinga lukusaba musajja. Abantu b'omusajja otetuusako mutwe gw'abalyange nakatukumkozesa jannakomolakyo nebbanga lewamala omushaye eryandikugeesa bintu bya kikeekyo ekyomufumbo kibanga kiwekyo nga bw'olabeerawo mudde tannatuuka ate n'okusonga kumpaka kyongo wayigiriza omuntu omusisa atyo waddira obukamwe n'obufuula kyalo okufufugaza buli kijja kya musajja okwogerera nkuttira toboosi lwakiwanuliranga omugengeriyo akati muzinda gy'olabekanoga amaaso muli ogamu n'obeera otya ogotole ebintu engeri gy'olowooza gwe eniise kujjuza muliro ati agenda okunenya sitaani naye nga bwe yali akugema yakusagawa tekuzinga gy'olabekanodde amaaso muli ogamu n'obeera otya ogotole ebintu engeri gy'olowooza gwe eniise kujjuza muliro ati agenda okunenya sitaani naye nga bwe yali akugema yakusagawa Marumbeza yatukola bwati akabasajja bw'otugumbula otyo oliwangereza tayisa balenzi n'abesiibwa n'obafajiri otyo olaboleka bwaba emitwe emiyaye oliwangereza tamanyi batefu omukutulidde nakitasolako yimba nze komaniirudira okubulwa wosula oli mubbi nnyo mundeke mulagiri bateto nayogeranga abali ebukondomi n'owulira enduulu nemiranga maama n'abagaggalu basikampola mabesi abo bamuleka bwefuza obuganda batima olufulesa amabuki elufaakooza n'abali ebusasi lulimbikula n'abali mbireyo lwandasilya n'abava ebulaya omutama w'endya ne munda z'abakyala n'akonyiwolayo n'obutonda mama ate takuba miisi n'obujabugaye kugambye lusibu tulya nalweka n'embifa wasanyukirwa lulyeyo kyema luli mu mbuulire twegeserera tutyo sanga olusibu olwetibasomedde salo nnyo kitalo yayaye salo nnyo kitalo baana battu salo nnyo kitalo neyanedda salo nnyo kitalo baana battu salo nnyo kitalo yayaye salo nnyo kitalo baana battu salo nnyo Tunusanga tali musajja Otayina gita wajula saba yipi Osumba obulize tali siteji Already n'abakosa nova N'abakadongo kamono tufajiri otyo Sebo gyo tutwale tetuli butulo Emagombe waliyo tefakaluki N'abanabe yatola mpawalida Balimbe bululwe tafaddogosi Eyo mwesigise mutalitawaza Nange mathaya sijendage waliyo Mutambirire yewabunyetisa era yewabulira n'ow'omulungi kyovunda bankuba kitanga yaleeso na byonna byekola tebimpa manyi banange sawa y'okuferika ebibuzo ate nebyanukula bitegera entamifu kyekitawanganya nange yali amabanja ebirindogerwako awatali kuwuna bwetole neewunika nembanga omukyawe ani alinyulira ndibasi salenyo kitalo yayeyaye
abawala abali bonna bafumbiddwa baguddeko kituufu laga omuwala omulungi bwatyo mulaalo ki yamutulira ku kisaabo mujja wa nnyina ye yamuloga kati omuwala oyo omulaba bwe mpulidde ebigambo bisusi neŋŋamba family friend bange ne bamwogerako bino lwaki simujjaawo nemponya family friend bange okuboogerako kalina okwegula omutima ogundeese size nti mwagala nnyo nti oba nti nno bw'atabaawo ofudde nti era namusuubirako nga nzaalibwa wabula ebiboogerwako oba katonda bwakuwa amagezi tagakuwa kugewaanyisa wabula kuyamba abatagalina ona bwakuwa ssente tazikuwa kuduula oyamba abatakola ki abatalina kati katonda bwampa obusobozi obuwasoolo nga tebamwogerako nga mujjawo kati omutima gwezigiddemu kati mukubireko walokagegaliza amaanyi musajja wa mutima mulungi naye mbadde nkusaba mulugidde lw'abantu bano kwata omutima gwo nga we muzze muddeyo katamanyiyo kyagala kumanyira olukaga laba mwana wanyama wolukaga gwayomba ne bannayimba ne baseemuka naye nokati nani musirise nnyo kati nankubuulire nange nkwewuunya nina kye nalaba n'otanyega neŋŋamba ogenda tufaako naye kati kale neekuye mu mutima kuba sente zozo jazijjayo kukyanyesi kuba kyekibadde kigaanye okuzayo kaakati yangu anna sooka menyamu ku liiso nga jjajja we yagamba menya eriiso tulabe njakikuba menya tulabe obadde kisiru jjajja yagamba olaba omusajja omulungi ng'ono tokanyula liiso ng'oti ebanga entula ebonedde katono omenyako mpolampola boozi menya tulabe eyo wekalimenya ate nepeme jjajja yabulira omwana jjajja yagamba ati yatambulamu nga weyagamba yangu otewali budde akuba yangu laba kisiru kamawo jjajja yagamba olaba omusajja omulungi ng'ono n'amawala abali togaziwa booti nobanga akunkumula ebintu otambula mpolampola boozi kyamisana kyaggulo kyamisana tabula kyamisana kyaggulo tewali budde ekyo kyansana yajja kulya ajja kulya kati mukulu byonna biwedde envazo ziizo linda ompulira essimu evuga essimu evugira mani akuba yange yayange sirisa alo sirisa ono akubye mukulu nnyo daada alo daada emikisa ginge magania misa misokoliza sokoleke daada tuliyo ogeyo oba iba nkaali kumana mambo banti daada abaire ki nga nkaali kunkubira ku isimu ayogera oba lusoga muli bagwanga ati tuli mu katale tufuniya omuko muli bagwanga tuli basoga beene bemanyi okumusoga ninango edada dada omusaga gwetufuniye muyembe dada tomuyindi walukanga muyembe ayembe obuyimba atulembuke muyembe mukulu ani muyembe kisaga kisikido nkukobye nti oli muyimbe kisaga kitofu dada kyona nkimuozaalebamu abasoga lwomunda bamubira sejembe edada tamukotegeeza dada akobye nti nango byanaala ku buliri obuyira omusimba yanaala yatoli alo dada dada mukobye dada ekyo kyona nkimukobye dada nede ekitijja kimukuba akaita mutera wankaloba njakunaala omubiri dada ekyo kinene kulumonde dada akubye nangubiwaali embooli anampanampa yakuba kitemu obwamukaabya omuntu yenga yenaabaawo edada mukobi ono teyema namusada mugonvu dada na onalepo bwa busiro easti edada ekiriwo dada namwewuniza musada muyombi waliwo yamusoosonia yasirika twate twakuba nti aida tufaaku ayo musirifu dada edada ayiyiyiyi mukuweeku dada anajatompa musoga atijogere enti alobye ebiga byemboga tebikwate alobye enti mukwase nangobi dada oyikiriza nawe dada oyikiriza bitakone soko lebe soko abadogo musoga mulindi mukulu omutima gwe nagiddemu nze pennyini nnyini
omuntu akola statement atakkirizibwa ogisaza ewa ife tebatugeza kuba oyina mukwasaganya okusinza ku byempulidde mbadde nsaba mundeke kale wakirika munoonyezeeyo omulala omukolo nze nja okusaamu sente naye mulala dada mukobi oli muyembe namugoba nti oli analebo wa Busiro East tunamutolawo omuntu gemaganya muyiri iwe bwe namugeme kolekale yabadibako okutuuka ku ekyo amasanyu gange magania ayo muko mpaayo omutwalo gwa transport okweyogeza kuno banna lindako mpaayo emitwalo ebiri ginambe ku transport sannabirese nesibyogerako ko nendayo emitwalo ebiri gya transport njirayo simanya bwe bati amasoga bwomweteekako tanoba lindako sookoyidde ekukobera baba kofuna omusoga obeera walala wati omutima gwaba mugumu oyo omubona newakusanga ng'oyenda tayomba era akusanga ng'oli biza yakoba nti mwami wange naawo ja mu maiso talinga baganda omuganda nakusanga omuganda agambirawo sabo singa yali kando singa tokyayina talinga muganda oyo mwani nasi kankukobeko neki omubona oyo mwani nasi senabona kudada kando kikyotegeeza oyo nankyogera kansembyeyo kale okumanya abasoga bafumbi oyo omubona nze nabona kudada nga alina omusaada we omusaada yanamba omugezesaako bugezesa oba yenyini kugamba dada mwene yalina omusaada we twali tenduse omwami yanamba ogwasooka dada yamugoba nti kusonda bana wenibyo kulire sibyombere songa sosakola kasebirungi bifuno yanyegira somubiri okumbula nemisuku bikakino sosayi mufumu nyoko yansobowa yogala nebyolaba kasitangu sondaba ekyokumulimbango yambanse kyebaza kuba kafaananyi ngatudde wange bwati mu mulyango omutima gubake famire yammwe nakkiriza emitawaana kagenda ekikumimu mukubeera mugumu toyongera guno okwana guno omusaada akukoba nti yidda oliko onyonyonsa onatonawo omusaada mwagamba tamagali oti mbutu yambutu yerewa otomeboka enkusanze leero abaka betu bendulundu osanideko pakati wanetumbala mukatu ofumubidekutawanya nayenagotawanya siwango wano bulungi bwakuyinga erinnya lenkozesisaga asasulira kundaba gatonsikakanyeko njolonga ojokoma okunobya zekateeka byakoza befa akwagala ebitufu yese ongoba buli kubakulimbalimba n'okusuubisa ebitalibawo bamugambizesa olabe gakola pulakitisi birira golo tugende nambolerero otegeke tume kusimba omupiira gweterere otegeke najja bekisawe bakisaye kyonna obudde butototolo bakasawe bakasaye konna kasolakaba anaabaloga balungi kyokka omuntu yadibanga mwamba mwekyangira ku bantu balamu ne mwetunga ku busakulumba mbe mutagala n'obulesiresi oliko bulungi bwevulunga mutosi bigira ebunjogeranga omufefalo
message. Mulenzi omulungi omutiini. Eva simati yokwe. Eva simati yoyo. Eva simati yokwe. Linda, mukulu. Mwanyokobo malanga okumugaba. Omukolo gw'embaga ne guggwa. Oddanga yeeka naawe baba tebakuwasirizaako. Omusajja talina bulombolombo bw'ebusogoli. Mbe dada yankoba nti omulundi ogusooka ng'omukwasaganya mbaawo naawulira n'atwala obubaka. Yewamwina amasoga kyolojja kudibanya. Akayemba obukokulizo nga bwoki. Dada yakukoba owulira embasira tono obuyemba bwako olondemu akayemba koyimbira omusajja yakoba ti abakyala b'e Buganda bayimba kayimba kalala. Sisiri iwe kyusaamu nga mbazira tono. Genda okwosa malaavu mmebo. Genda okwosa malaavu mmebo. Abadde bageye baswale. Kale oli mu yakyokureti nekasayiza kasamusamu. N'atagadde n'okuzuula. Katonda mu butuufu gyali. Obulungi bw'oliko mmebo. Ebintu bibise mu nkola mpya. Okwefaako ekisukkiridde. Bwe bulungi baabamu mmebo. Leesa ab'agazigo gaabwe ne basumira balungi. Abalungi b'ebisigo siri. Oba mponyeza ddiya. Bwe teweetaaga ripeera yonna. Oleese ffumu kintu kyange. Genda okukuba embaga weweere. Kirungi n'eddiini yemu. Baada banadde ebutende yali otugatta n'afa. Musaba onnange ekyengera wonna. Wulira. Onnange n'emmende yonna. Wangi. Onnange mu mumyuka yonna. Wangi. Onnange ewakiso. Ntiisa mukuumi atalishuuka. Ongatte mu busiro yonna. Ntiisa mukuumi atalishuuka. Era nsaba federo yange. Obwakabaka obutalishuuka. Bogere balikowa. Bogere balikowa. Addemu. Bogere balikowa. Bogere balikowa. Bogere balikowa. Manyi waliwo omuwandiisi omu bamuyita Robert Greene. Yawandiika akatabo kayitibwa The 48 Laws of Power. But the 9th law tells you or advises you to win through your actions, never through arguments. Kati bakama bange nsaba munzikirize eddakiika 2 zokka mbalage ttiimu y'abantu nga bana bataano gye ngenda okutambula nayo. Meeya gwe ngenda okutambula naye ow'Emmende yafunye kaadi, meeya ow'e Wakiso, meeya wa Mumyuka ne ssentebe wa disitulikiti eya Wakiso agenda okuddako abafunye kaadi eza National Unity Platform. Mbabalage mugenda obbalonda nga temugamba nti ate ono simumanyi n'ono simumanyi. Bakama bange mujje abantu bano nze ngenda okbogerera mbalabe bulabi olw'ensonga nti bo already they are nominated. Bo bamaze okunominatinga so tebakkirizibwa kutandika campaigns before 10th next month. Genda kuza mwezi 10 batandika campaign but njagadde mwe mubalabeko. I've wanted you to have a look at them. They say hi to you naye tebakkirizibwa kusaba kashi kalulu. Bane mwanguweko